Anyizwe bamumalangamu omusajja omuzanyi wa mutatu yenna bamumalamu abamukambwa wakera atuuka alwana abamunyivu kyenakola omukazi yali miryango nga nkotagiyita nga nsala waya ya TV ne firiji nga ngisala waya ya compressor nga mubuuza ebintu bino amasannyalaze gabiyiseemu oli wanti ebintu biramu ebintu birese bikola ne mga nti golabako ekikola kati omusajja agenda bikanikira ssente mmeka nga tutimbulamu TV nze ngisaze waya na compressor ekyembi compressor nagikoona ewantu ng'ate ngittira ddala nokola losi TV nga yesobola okuddawo kuba waya basobola giyo munange nga nzijjamu firiji nali njiguze emitwalo 85 omusajja yampaamu oba 25 nga TV nali njiguze emitwalo gyali 65 nga bampaamu emitwalo 35 nga mpeza emitwalo 5 mwegi ngenda obaali bazanyira buuku mulufula era tukyali mu zzaala ekiro ekyo nga basajja bankuba ssente bazimmalako nga bazikuba zonna bazimmalako nzirayo mugamba manje tuba tukola nti ebbanga litukabidde limala omulimu gwange ogw'e Nairobi guyiseemu jukira twali tusuubula engatto e Nairobi nga tujjayo engatto ne mugamba kakati omusajja ono ayagalayo ku ssente twetaaga emitwalo 8 atuwe engatto zino agenda tuweza engatto za miliyoni nga 4 tutunde nanga tugenda kukola utye ne mugamba maika tujje buzina entebe nga mpita omusajja ng'agula entebe nga sere zigaana okuwera nga tutunda n'ekitanda ng'omupaalizi onguleka ku ttaka ku makya nno ssaawa mmeka 3 doolini nga bampa emitwalo gyali nga 64 nzijjukira essente nazo nga bakola ki nga bazikuba mu zzaala Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple. Okay. Hi, lovelies. Welcome to Love Life. I'm Peter Doreen, Nasasira, Eranga Mwebale, sharing, commenting, liking, Navasalamu, Obuntu Mwebale Nyo. Okay? So, nkomezao kabaya, kujja kabaya. Era gabe tugenda kwogera ebintu ebiri serious. Ngera bulijjo bwe tubyogera. Era munange ogenda n'oyogera ne bagamba bulijjo kojja abanye ebyo. Bulijjo alinamu okugondi ku bigambo gamba ebyo. Biri ebigambo ebyo kituufu naye ng'oli bulungi sirina tabbu era eno Love Life kigambo eky'oluzungu kyokka kyemmanyi mu mutwe mututudde bwe tubeera wano twogera ku nsonga za mukwano ekyenjawulo leero tugenda kwogera ku nsonga eziri deep mu maka mu baana tunaba tufunye n'omukisa mu business twabyogerako ne luli kubanga omukwano gutambula na business omukwano gutaliimu kukola era tegulina lugendo so byonna tugenda kuba tubitunuulira era nga ntuuse nze Kojja Kabaaya nga ndi mutunzi wa ddagala lya Habo nga ndi motivational speaker ku nsonga ezitali zimu ate nga tugaba ne counseling ewange ya bwereere nina TikTok page ya Kojja Kabaaya kulaba advising anya abakyalo okusinga wala katambula juzi ngogamba mukyalo boyina okwerwanako something like that so abakyala mugende ku page eyo n'abaami abaagala eddagala naddala likyusa size mitwalo 5 amaanyi mitwalo 5 emitwalo 10 n'obeera mu mbeera nga nnungi eddagala tulize ebbali ate tulabe ate ekyatuleese so mnange Kojja kinjagala okusooka okubuuza nga tunaba kuleeta ne topics endala ezo waliwo kinala omusajja yandetedde story ku radio n'agamba nti naye mufumbo ng'afuna sayikiiki beekwanye emyaka 3 bwe beekwana yagamba nafunamu obuzibu awo ssente ne zibula naye omukazi bambi n'asigalawo awo n'afuna olubuto bwe yafuna olubuto n'amukubira n'amugamba ekisako lusigaze ne babeerawo awo bwe yamala okuzaala omusajja n'asanyuka n'amugamba omwana muwamanya namwamanya namwa biki Kabaaya Doreen Kabaaya ne batambulira awo wayitawo ebbanga ttono n'amukubira mukwala mukazi n'amukubira n'agamba munange mami yagambye agambanya
tagaagala tugasudde omukazi n'awa omwana amannya bwe yagambye ono mother in law nazaala ndowooza nawe omwana natuma omwana wono omusajja amannya wayisawo ebbanga tono namukola nagamba munnange omwana twamubatiza mu bakatoliki kyokka omusajja agamba nze ndi muki bakristaayo I think Catholic n'agamba abyebuuza n'agamba ekisooka nazaala kyusa ati amannya g'omwana wange ekyokubiri ono mwana wange oba si wange kubanga namubuuza nagamba obadde ogenda gamba mukazi wo nti no yewazadde ebbali nagamba yes nadde namugamba nze sirina obuzibu kuba nagamba abaana bange tebakulira bweru nagamba njja mugamba muleete kati nga yeebuuza okutuuma abaana eri amannya nendi kujjako bankujoza kiba kitegeeza ly'omutuumye nendi mujjako kiba kitegeeza kikuggwe engeri gy'okirowooza kuba omusajja yanyiiga nnyo anyway omusajja alina by'atagamba ng'omuntu ebiseera ebisinga abasajja abatabeereddeewo baana bakyala mu mbeera zaabwe ez'okufuna olubuto abakyala batwala information bakadde baabwe omwami ali bw'ati ne bakuddako omusajja yakufunisa olubuto myezi mwenda tumulabangako wano neza sabbuuni ozisaba nze olwo maama yayogera okitegeera n'anyiiga maama n'anyiiga olw'embeera nti omwami ono ayinza kuba abasajja ebiseera ebisinga abaana tubaagala nga bazaaliddwa yadde abasinga tutya obuvunaanyizibwa abalala tubeera mu buvunaanyizibwa ng'ekyamazima butuyinze kakati ekigambo kyoyogedde omusajja oyo yabeererawo omuntu oyo oba nedda kubanga kyo kyoyogedde kikyamu mbu yamubeererawo bwe yagamba paka sente bwe zaabula naye namala nafuna omulimu kale awo omwana okutuuma erinnya ery'ekika kivunaanyizibwa ku musajja ku jjajja oba taata lwakuba nti ennaku zino kati ffe abasajja twetuumira abaana amannya jjajja nazaala asobola okutuuma omwana erinnya ezzungu ekitali kibi naye si gonna abiri tamutuuma lya kika okitegeera naye jjajja asobola okutuuma omwana nti Angelo tekiinaamu buzibu tayinza mutuuma Nsubuga okitegeera kati yamutuuma linnya ki gonna abiri baagamuggyako kati omwana yeddira ki teri amanyi kyovula omusajja yadde agamba oba omwana si wange ne bamugamba kiraka maybe si wokola DNA maybe nebagamba nekyala maybe nazaala yanyiiga n'agamba kati muwo ekika ekirala oyo ekitinsi mufumbo bwendo buli omu gye badde alowooza nze nno ŋŋamba omusajja oyo alina bye yayisa mu mukazi ebitaali birungi n'anyiiga okitegeera oba nga yatomera famire naye ebiseera ebisinga sijja kusalira muntu yenna musango naye ayinza okuba alina bye yayisaamu omukazi ebyali ebingi ebyo nno biri bantu bangi byoyogera naye nga bisalibwawo olwa waliwo omuwala ayagala omusajja famire egwe etasiimye omuwala okusinzira famire mwava oluusi y'amaanyi wakati omusajja kyoyo gwatuleeta tomuleetanga wano naye ng'ate oli lubuto oluzadde naye ng'omusajja talina access ekola ki erinnya wamu tulina ne byetumanyi omuwala yagenda okuzaala taata n'amugamba tova wano n'amuwa ennyumba mu kikomera mugagga nnyo weeyo obusheeyi n'amugamba tova wano omuwala yagenda kuzaala n'amugamba tova wano naye nga lwaki oba ensobi yali ntono nnyo era yali wakati waabwe abaagalana ne bafunamu obutakkaanya omukyala n'omwami nga yagenda kuzaala omanyi bw'onoova wano ogenze kuzaala niwabawo akasonga akatutabula akatono oba obunkubidde sikwata biki taata n'anyiiga n'amugamba tova wano omuwala yamalawo emyaka emeka 5 ekyo kibaawo ekyokubiri ekyo kisobola okuviirako omwana omutuuma amannya mu bukyamu ekyokubiri omusajja asobola okwagala omukyala n'atamubeererawo yadde akatono famire eyo ng'erinamu akasente ne bakiteeka ku ki ku mwana naye kisagala kikuba ggwe maama era ngamba abakyala nti ebisoomooza byonna by'oyitamu ggwe ng'omuzadde byandibadde tebiyingira mu famire gy'ozaalwa ate tebyandibadde nga tebiyingira na mu mwana fulizo kati nga boolaba nalabye omuvubuka agamba ku TikTok nti yejjusa olunaku lwe yazaala mu mukazi omwana omusiyazi era ng'agamba omwana at least yalifudde nti yakoze statement ng'alina obulumi
obungi naye ng'obulumi bw'alina tebusaana kwogerera mu kamera. Kigambo kyegera kubanga ne maama w'omwana bw'abanga musiyazi naye bazadde b'omuwala oyo si basiyazi naye ye omwana yakola ki yasalawo agenda kakati omwana gwe wamuzaalamu obusiyazi si kikula kya muntu kituufu kibakuzaalidde omusiyazi kyoyo naye ate omuvubuka oyo naye alina obulumi bati obulumi waliwo obulumi mu nsi obutalagwa toyinza kulaga bulumi bw'olina nabazadde babbaawo oba nabalamu bo obwo tebabulaga naye ng'ate osobola okulaga obulumi bw'olina engeri bbaawo gyakwatamu baganda be. Eriyo abaami abamu abalina empisa envundu eri baganda baabwe ate ng'ebiseera ebisinga omwami oyo yakuwuliramu ng'omukyala. Abakyala bangi abali mu maka naddala abo abalinamu kasente nga famire ewaba omusajja yabakyabwa dda nga balaga nti gw'oteeka mu mwami ebigambo gw'omukyayisizza bali naye ng'ekyamazima omwami omutima gwe si mulungi n'akamu nga n'ebimu nga muganda asobola okukuba essimu ng'ayagala miliyoni emu muganda naye lwaki jeni tomuwa muwe sente ayiye obulamu okitegeera tambuulira zabona bakuwa bandoga bansiranyasiranya dda banjogerayogerako dda n'ofundikira nga ogenze mu ntalo ezitali zizo n'okyayibwa. Era ne ku sayidi ey'abakazi nayo gyekiri kituukayo nti bwe tubeera mu bulamu buno obw'obufumbo oba mu bulamu buno obw'ensi waliwo ebintu bye batasaagiramu. Byokoze nti omwana yalifudde bannange ogenda gikola otya toyinza kumanya mwana kyalibeera kubanga n'afuga eggwanga lino teyazaalibwa kololo. Obusiyazi si kikula kya muntu ogwo muze bayiga muyigi ate n'omusiyazi asobola okukeera enkya n'abuvaako era bangi tubalabye abatakyali kati peyini eyo kituufu osaanidde okyatule naye tosobola kukyatulira mu kamera. Ayina obulumi naye tosaanidde obwatulira mu kamera. Kati n'ebintu bingi ebiri mu baagalana bye baatula ebitasaanidde okutwala abaana ku DNA olw'okuba ofunyemu obutakanya n'omukyala kikyamu. Totwala abaana ku DNA batagambye nti si babo olw'okuba olina sente nnyingi ate bwembanga owekengera baga onokuwiza omutima gwo bwembanga nekengedde kojja nengamba naye bano abaana bano sosa batwalayoko naye mazima ddala omwana gwe baakuzaalira naaweza emyaka 7 oba myaka 10 nga gwe omuweeredde n'atuuka awo n'obulamu bwalimu ddala omutima gwo gwa kika ki? DNA egambye omwana si gwe omuzaala ate nga nennyina tamanyi taata wa mwana mutuufu oba oluusi amumanyi naye ali bubi. Ddala owulira otya Dolini nga gwe omuzadde omwana oyo okugenda mu bulamu obwo alina musango ki? Dolini nze siyinza kukeera ku makya kutwala abaana ku DNA. Omukazi bw'aŋŋamba nti abaana si babo that's okay. Siyinza kuwakanya muntu anonye mwana we era omusajja alina ng'olina omwana mbaana bange munone sisiwakanya ekyo ti omwana ono si wuwo. Omukazi agamba nedda omwana wuwo tugende ku DNA bw'evaayo ng'omwana wakabaya asigale bw'abanga wuwo kola ki mutwale. Ate ne woba embeera gy'olimu si nnungi nga gwe taata w'omwana ndi mwetegefu okuyamba ku mwana wange ono ali mu P6 ali mu P7 nze mukuzizza ate bano abaana abasigadde awaka baganda be sisobola kumuleka mu mbeera mbi tusigala tuyambira omwana ewa kitaawe. Kitaawe atera waddembe okugamba nti omwana asigale ki asigale wano. Lwaki ebyo byonna mbyogera nti omukazi bwe tubanga amaka gaatambula dda mulinamu abaana 7 baana 6 okuleka ng'omwana wa wakati DNA bwejja ng'omwana wa wakati kiraga ekifaananyi ekibi omukazi aba yayendera mu maka. Naye DNA bwejja ng'omwana yasooka jjukira abakazi bano betukwana okuwasa aba n'omuntu ate nno omukazi amala emyezi nga 9 okuva ku muntu we olimba anti ono omusajja awasa
ebiseera ebisinga omusajja awasa tewabaawo obudde bunene bwe mwogerezeganye yaba ali ready kyeva mukazi omuwala yagambire kumatera gamu naye nkubulire Doreen ennaku zino ebyobulungi obivako kasabira ne ssente ng'ali ready okuonagamba kati nze ndi ready okukola amaka tugenda n'oyo ne ngamba lwaki mbagenda n'oyo gasinaba kumwetegereza munange abantu tegerezaamuko katono kabulenga ne ssente bwekubanga ali ready mbukubanga ennaku ze tebakyabawasa kati bw'ofuna omusajja ng'anaakugamba Doreen kakati nze mwezi ogujja ndi serious bw'oba oli serious tutandika olugendo luno njagala bazaddebo nga nange ngenda bugenzi kojja mama kiki ekyo waliyo Doreen omuntu alina ennyonta y'okuwasa ng'anoonya muntu gw'abeera naye waliyo n'omuntu alina ennyonta ey'okwegatta ng'anoonya muntu gwe yeegatta naye waliyo n'omuntu alina ennyonta ey'okuba mu relationship okitegeera kati ebiseera ebisinga omuntu alina ennyonta y'okuwasa ebigambo ebikwana abana bitono n'okubimanya abatabimanyi Mungu asooka omanyi ebintu mu nsi muno ebitali byangu kufuna biri bisatu one okuzaalibwa okufuuka omuntu si kyangu kufuna tetuli balamu nze naawe naye embeera ogiraba eri mu nsi wakati mu kuzaala yakusika muguwa eno embeera yaliwo nga tetulinaba kuzaalibwa ne mu kinaana yaliwo ng'abantu bajjamu embuto abantu nga beewalamu okuzaala naye Mungu yakuyisa mu katiba n'akufuula omuntu ekyo nno kirabo si kyangu kufuna mu nsi muno kintu ekitali kyangu kufuna mu nsi si kyangu si kyangu kufuna musajja akwagala obanza okufuna omukazi anjagala abantu bangi Katonda bawadde omukazi yamubula abantu bangi abagagga nga akugamba omukazi ali mu America nga wanasula yezinze nga yabula omukazi nosanga owa bodaboda nga alina abakazi aba alina n'abaana abaagala abawasa akyaganya agamba temuntikka buvunaanyizibwa nga nabo bali serious baagala nosanga omuvuzi wa taxi nosanga omuntu atali mugagga naye nga Mungu yamugondeza abakazi ne bamugondera nosanga omuntu alina buli kimu nga n'omukazi omuzaalira kyagaana omukazi yazaala obwana jagaana okuddamu okwongerako kati Katonda bwakugondezanga mu nsi n'ofuna omwagalwa era nkubuulira abafumbo bonna abamaze emyaka 20-15 nga bali mu mukwano singa omukazi teyasinkana musajja oyo oba omusajja oyo singa teyasinkana mukazi oyo emyaka 15 singa bombi bawuulu si kyangu muntu kuleetera mwagalwawo ne mukwatagana kyekiri kye nakugambako n'olulala nti mu nsi eriyo omuntu nga ye talifuna muntu amwagala mbulamu ne bwaliba mulungi atya nga alinga amata ne bwaliba ne ssente mmeka nga talifuna muntu amwagala mu bulamu nga taliyagalwa eriyo omuntu Doreen musajja n'akusibuza emiliyoni y'essente nga buli kyakuwa tekimala nga aliko ekisiraani ky'obutaagalwa okitegeera ebintu ebyo ebibiri tebisangika mu bulamu ekintu ekyokusatu mu bulamu ekitasangika era Katonda bw'akikuwa weeyisanga ngalo maaso okufuna ssente tekisangika waliwo ekintu ekineewuunyisa nga bwakyogerako katono era muntu nosanga ng'akola nnyo naye ng'afuna ssente entono ate nga takola nnyo n'ogamba mbugaba amagezi bamukisa wayogera ku mukisa okufuna ssente tekisangika kirabo Katonda yakigaba kubanga ssente tuzifuna ku bantu betusisinkana nga tuvubuka abantu betusinkana nga tuvubuka be batufunyise ssente abantu betusinkana nga tuvubuka be batusiraanye singa wasinkana b'amalaya singa weetunda singa wasinkana bakozi babikoloberwa ku bibakalifomu singa gwokuba bukiseera ng'ovudde ku ssomero abantu abaagwa mu mikono gyo be bakufuula kyoli n'abafuga ensi eno bwe baali bavubuka basinkana b'amagye babawanguza buli muntu omulimu gw'ola baakola leero yagujjaku oyo eyamulera ng'atandika ensi kati waliwo Mungu baageredde ekisiraani ng'omusajja si mubbi talina buzibu bwonna n'agwa ku mukama we nga mubbi n'amusinkana n'atomera ebizibu ebyo mu nsi Katonda omusabanga nnyo bw'oba olina ekirabo kati nga gwe Mungu gwawaddeko ettutumu Mungu n'akuwa akasente omusabanga nnyo n'akakukuumira
ebintu ebyo bye tumenye ebisatu tebisangika mu nsi muntu kuba nabyo era bw'osanga ng'omuntu alina essente alina n'omuntu amwagala weeyisanga engalo mu maaso kakati ebyobugagga ebyo lwaki mbikumenyedde abantu ebiseera ebisinga tebabiwa kitiibwa ng'ate bikulu onosanga omwami n'ajooga omukazi amwagadde watali muwendo naga Dolini teriiyo mukazi akkiriza mwami we nti yagaggawala teri akkiriza mwami we nti yagaggawala namanga ndaye byabugagga mbiraba Dolini nyumba tuvudde mu kali akazigo katulina kalina ndabye like amamotoka katiga basi acknowledging nti n'omusajja mugagga kigweka kasa mu Kampala gwomanyi nti alina ssente katugenda ku hamu gwe basiba batukuba mu face kale tugende ku hamu oba sudio tewali mukazi wa hamu kino nkyogedde nga ndi mu kamera tewaliwo mukazi wa hamu yali amusabyeko $2,000,000 kyalina ekizibu kya $2,000,000 lwaki ogamba bwoti takyobola kyogera owawaka bakazi baabawaka tewali yali amusabye $2,000,000 lwaki kale naye ate omukazi ono ow'ebbali sigambye amuntu alina ow'ebbali naye omukazi ow'ebbali aba yazimusaba dda n'ezisukka waawo namuga njagalayo obukadde 1,000 njagalayo $2,000 ngende nsuubule naye owawaka tasobola kera kumakya kumugamba nti n'ekizibu kya $2,000,000 tasobola abakazi batambulira mu mmeeme ey'okukkiriza batambulira mu mmeeme ey'okusaasira babba baabwe era ekisinze ennyo okubonyabonya bamaama abo ne babeera mu maka ne bakaaba kwe kwagala kwabwe okufa kutyo be baagadde ne babasasula mu bukyayi nti olwaleero bw'oyagala nnyo omuntu akulabanga ggwe amwesibako akulabanga ggwe atasobola kufuna muntu mulala yenna akwagala n'okuba ku simu nze omukeberako katono alaba omukooya okitegeera n'omukubirako gweyakamwogerako nagamba oyagala kuyomba nogamba bannaye badde njogera ku bwogezi communication kati ekyuse nze laavu kati njesigaliza sikyayagala era nagamba tova mu mukwano gwagane sikyagala kugabira muntu nga ndaba tegumusaana anti kyolina okukola kati ogezaako nogamba naye notukesa nogamba naye onalooza ndi desperate nnyo sifuna muntu mulala omukwano kati gwolina okugaba nasasira guwandiika mu katabo gwegulu osomako obusomi n'oyagala nti kakati bw'aba ayingira bw'ati ngenda kumugamba hello how are you kakati agenda okujja nga wabikudde dda gwe mukwano kati oguliwo era kankubuulire omwagalwa wo bwakukyawanga kyolina okukola kiri eki nga tolonzezza naawe kumukyawa teweegayiriranga omuntu mu bulamu akukyayi teweegayiriranga omuntu mu bulamu akukyayi tomwegayiriranga solution nedda tolwaki oyagala atakwagala wemba ndowooza nti ngenda kugezaako akyuke nedda omuntu yenna bwakugambanga nti nkukyayi muleke awo wennyini otandike obulamu obulala nakugamba essanyu mu bulamu liri bintu bibiri essanyu mu bulamu liri mu kuba ne ssente essanyu mu bulamu liri mu kuba mu mukwano naye n'omukwano gunywereramu nnyo essanyu ng'olina ssente buli wookola essente owangala n'omuntu atakwagala naye natakikulaga mbulamu nga takwagalangako naye natakola ki enjawulo eriwo nti bwe wobeera mulaavu ng'oli mwavu atakwagala akikulaga naye buli wobeera mu mukwano ng'olina ssente omwagalwa wo takikulaga era ofa tokitegedde era abantu bonna abaagadde abeeyagadde ng'omusajja mwavu ng'omukazi alinamu kasente ebiseera ebisinga omusajja bw'afuna ssente agenda kiruma ekyo kyo kibuuza abakazi bonna era abakazi abalina ssente abawangazza abasajja be bakazi abaafuna abasajja abaavu ddala kubanga ebiseera ebisinga kizibu okusanga omukazi alina ssente abeera n'omuntu amwagala bonna baba bamwagalako ssente kati eriyo abakazi abagumu ennyo nga ssente zaazirina naye nga tazita
akuteeka wali ku mutto kukuwa emitwalo 12 naye nga tasobola kujjako bukadaaga tasa kujjako bukadde 5 nti no bumutwaleku kati nakukuumira waliwo amwanyi obwavu buluma nnyo myaka 4 abasajja ba myaka 4 obwavu bubaluma nnyo ishageza bwaba teyetegese gine myaka 3 right bwatuka mwana shiba chika obwavu buluma nnyo mu myaka 4 kuba tebuba na litaani era nkigamba abavubuka buli wolaba omusajja w'emyaka 6 nga abona meaning teyetegeka olabira nti obulamu buno bumpi okimanyi omuntu alina emyaka 5 takyagibulayo kirowooze omuntu alina emyaka 35 ebitundu 7 ku 10 takyagibulayo ebitundu 3 agibulayo omuntu alina emyaka 25 ebitundu 5 afa bitundu 5 asigala obulamu bw'ensi bumpi nnyo kyova olaba nti tokwata ssanyu lyo lyesigisa muntu olowooza mune essanyu oli alina olikuwa bisudde abantu bangi mu buzibu nkugambye abakazi bonna bafunye abasajja ne babateera ssente abasajja babadduseeko abakazi abakyawangazza abasajja be bano eyawasa omusajja n'atamuteera ssente namugamba buli weekend ensawo y'amanda yiyo naki bisindike wa mukazi wo abasajja bangi wano myaka 4 takyaddaka wiiki bamulaba emirundi egi ku mukazi oli gwe yasiranye yasooka ng'ali woono eri addayo buki agendayo bugenzi ebiseera byamuyitako dda nina gundi gye nakola nina vidiyo gye twakola wano nga tugezaako okuzzaamu ate biki bino nga tugezaako okuzzaamu abakyala essuubi njagala esitooli eno tujja okutandikira banaakawulira kumanya nti ekimubeezeza mu bufumbo si musajja ekimubeezeza mu bufumbo be baana baazadde bakuze batya abakuzizza atya batandika ensi omukazi ekimubeeza mu bufumbo ebbanga ze ntuuyo ze bibyo byamenyesa omusajja yamusanga ali ku ziro ne bakola ne bafuna ebisoomooza byonna ebimutuukako abikumira n'agamba abaana bange bano abikumira n'agamba emaali gye ntobye n'omusajja tovanga wantu wamenyekedde ebbanga ng'omusajja omukutte n'omukazi tovanga wantu wamenyekedde ebbanga ng'omusajja amboggolera oyo nonsense gumira byonna ebisoomooza mu bufumbo bijja kuggwaawo eyo ye life osobola okukuza obulungi abaana bo lwaki oleka amaka agateredde g'ozimbye ozadde abaana 4 5 ogaddukamu ogende simanyi omusajja ayenda omusajja n'afuna namba 2 n'afuna omukazi alimu amagezi abonyebonye ebbanga n'akutwalako ennyumba n'omukaka bonna n'abufuna n'odda ku bitole olaze watandika bwamalaaya omusajja oba ayenda omusajja oba yiramize gifaanana kitya ebyo byonna ebisoomooza bigumire kubanga olina tageti ey'okukuza abaana olina tageti ey'okukuuma ebintu by'abaana bo buli wova mu bufumbo obulimu essente ng'omenyese n'omusajja emaali y'abaana bo oba ogigabye kubanga omusajja agenda wasa omukazi omulala amuzaalemu abaana omukazi ono abaana bazaalidde ebufumbo olwo be balina obuyinza ku bintu ebyo banaaba babawaako obuwe butole naye nga zo zonna ensobisizo teriyo obufumbo buteredde kyonookoma okumira ebisoomoozo ebiri mu bufumbo gy'ogenda okukoma okugonza omutima gw'omusajja omusajja gy'akoma okujooga ennyo n'osirika gy'agenda okukoma okubeera ku gwomu nga bonna abata kubanga agenda bulwa amugumiikiriza ekigenda okufuula omukazi kyekyo okubanga osobola okugumira embeera yonna tova mu bufumbo bw'otuntuzibwa no ebisoomooza byonna bigumire bifeesinge ojja kuwangula obuwanguzi bw'omukazi mufumbo kwekuza abaana be n'ebintu byabwe byategese ne babibaako n'obuyinza obwenkomeredde okubirwanirira nze kojja kabaaya kati story eyo olinga agamba oyagala tubeere mu bufumbo batujooge abasajja number 1
ne bangulabedde omusajja yakukuba takwagala gwogume okabeno kaba yagenda yende akwadde nkimanyi si byalubeerera naye ekimanyi kojja okumuntu nga oli awantu naye ng'owulira tulina sanyu obeera okulwa abaana kanti kati Doreen lwaki sivaamu ne tusigala nga tugira abaana baffe obufumbo bwe mbadde njogerako mu vidiyo eyo mbadde njogera ku bufumbo bwomenyese gwe ng'omukyala ne mukola nebba Doreen si buli mukazi nti atuntuzibwa mu maka abantu bangi mu maka abalina essanyu ate bangi abatalina ssanyu kituufu abakyala bangi abavudde mu maka agateredde mu ssente ngaliwo ebisoomoozo ebitonotono ebintu by'abaana be byonna n'abyoza n'abireka mu ttaka wakati ng'ava mu bufumbo ng'ate talina kyagenda kuzzaako wabula okugenda okuyingira obwamalaaya n'okubeera mu mabaala abakazi bangi abali mu mabaala ag'ebbeeyi nga yaleka amaka agateredde n'abaana olw'ensonga eyali esobola okugonjoolwa ne ŋŋamba abakyala nti tova mu bintu by'okoze na mwami wo olw'obutakkaanya obuliwo kubanga emize gy'omukazi bamubuulirira buulizi n'akyuka emize gy'omusajja bagumiikiriza migumiikirize omusajja bamubuulira bubuulizi n'akyuka omusajja ye bagumiikiriza mugumiikirize kakati omusajja buli lukyayongera kukkakkana omusajja tayongera kubuubuuka buli lunaku olukya omwami wayongera kukkakkana abadde ayingira essaawa 12 mu myezi 6 ayingira 10 myezi 6 ayingira 8 ekikufuula omukazi kyeki ekikufuula omukazi kwe kugumira embeera yonna esoomooza eri mu maka kubanga lwaki omusajja we wamusanga talina mukazi kubanga abaali basobola okugumira ebyo by'olaba baali batono byabalema wakati buli w'ogumiikiriza omusajja byakuyisaamu kikufuula nnamba emu mu bulamu bwe kubanga emize egyaffe tugyemanyi embeera zaffe tukola ki wabula buli wongumiikiriza owangula omutima gwange kyokka nali manyi nti bwembeerawo nga ndaba ondaze tuwonjagala biki bamanyi nkunyiiza oba olowooza nkwesibyeko nnyo nedda omukazi okufumba ebbanga eddene omanyi twogera ebintu bino eriyo abantu abali mu bufumbo nga ne bwabuvaamu essaawa eno talina kyagenda kukola emyaka gigenze naye ng'ate obufumbo bwalimu bulina future yadde essaawa eno emirembe gyabo mitono tubagamba nti gumiikiriza tugamba n'abayingira tubasigira ekifaananyi ekiriyo nti chance esobola okukukwata n'ofuna emirembe mu mwami wo chance esobola okukukwata n'otagifuna gibaamu mu bufumbo naye gya sizoni gibaamu mu kutandika ne mu kusemba mu makkati wano tegikola ki tegibaamu kati nga tugamba omukyala ali eyo yenna ayagala okuyingira obufumbo oba ali mu bufumbo by'oyitamu byonna tobiyitamu gwe wekka bangi ababiyitamu omuli ne bakadde bo okitegeera nti obufumbo tebabubeeramu lwa musajja obufumbo babubeeramu lw'ebyo by'osuubire okuva mu bufumbo era tonobange w'omusajja Doreen nga tosigaza access ku bintu byammwe golooza lwaki abakazi abo abagagga bafuna butakkaanya awaka asigalawo n'alemerawo ate bano abakazi abaavuyavu ava waka n'anooba n'agenda emaali yonna agisegulira n'akola ki n'agenda omukazi w'omugagga bwe bafuna obutakkaanya omukazi alwanira ku gulawundi kati ŋŋamba abakyala bw'oba olina ky'okoze n'ebbaawo ne bwe ziba mbuzi nga ze mulina embuzi 3 ku muguwa lwana woolabira embuzi nga zirya ku ttale tozaabulira kuba ojja ssanga emiguwa mikalu ennyumba eno gy'omenyese n'ebbaawo ebisoomooza byonna bifeesinga lwana nabyo nga tojjeewo kigere kubanga ebisoomooza byonna obiyiseemu naye tageti mu bulamu tunoonya kuba bulungi okwegatta mu nsi teri muntu agenda kwegatta myaka 4 twegatta emyaka 25 ya omusajja talina maanyi ga kisajja ono baki
Omusajja talina manyi ge sajja bwayenda onyiiga ki? Yagenza akozeeyo ki? Sirika busiriso olaba omuntu. Yagenza akozeeyo ki? Waliyo abasajja ng'amaanyi ge tegasobola na kumuleetera siriimu. Ng'alinga lyenvu ati ate anaanuubuka atya. Nkubuulira. Abaana bo bano obalaze otya essanyu mu maka nga ggwe maama obabeereddewo otya. Ebisoomooza bigenda kuvaawo nkimanyi. Omwami akukuba, akomawo atamidde, talabirira bulungi baana, akuyisaamu amaaso ng'omukazi oboggolerwa. Ebyo byonna omwami ebiseera ebisinga abikola kubanga alowooza tomwagala. Bingi bye tukola mu ngeri y'okujooga abakyala naye nga tulowooza temutwagala. Nabwe tubibakola ebbanga nga mutukkakkanya. Nga mutukkakkanya n'ekiri wakoze bubi. Kane ŋŋamba naye. Kimala maama kateregga. Kaŋŋume n'omukazi ono. Abasajja bangi tupangisiriza abakazi apartment ne batuyisa bubi. Tuwasiza bannamba 2 ne batukola ebintu bingi. Kubanga omukazi owawako ekimufuula omubi kwe kwogera ku nsobi bba zaakola. Ate nga tebaagala baba nenye lwakyo nnenya. Otegeera? Okwogera ku nsobi bba zaakola munnange kimufuula mu byawaka. Naye munnange kikomyangawo leeti kiki? Oŋŋamba ngaani? Oligwa mu babbi. Ennyumba yange. Omusajja akola omulimu annyoka ssaawa 10 akulaga naye lwatuuse omusanvu omulimu ogwe n'essaawa ezo guba gukyaliko. Naye onaakugamba nti bw'onoofuna ebizibu. Oluusi mba mbuuza mmanye wooli Kabaaya nenkwenda ye lwaki ontawaanya lwaki ombuuzaabuuza buli ddakiika nokababa naye njagala kumanya wooli. Mwami emmotoka eyo gy'oguze amafuta ng'enywa mangi nga tesoboka. N'oyomba. Bino tobitegeera naye biveeko. Ategeera kubanga ye omukazi abantu abasinga babalaba nga abatategeera kubanga omukazi ategeerera mu kukekkereza kyekibayisa abasiru. Omukazi ategeerera mu kola ki? Omusajja ategeerera mu kwejalabya. Era ne bwebambaga likoleeta miliyoni 120 likolete yatimbira Jeni yali wa miliyoni 25 nga byanyirira. Nze ngamba biveeko naawe bino. Abasajja bansondedde ssente bagagga babuvunaanyizibwa bajje balabe bino. Aboggoddaawo bambi kakazi kattu tubireke kale tofaayo. Waba osazeewo bw'otofaayo nti abasajja njagala mbasomese enkwata gy'okwatamu omukazi kubanga lwaki omukazi ono alwanira nnyo okukekkereza. Essuubi ly'omukazi lyonna liri mu bba omukazi ono atakola. Omukazi ono atakola essuubi lye lyonna mu nsi liba mu musajja. Kyokka ekyennaku omusajja bakeera n'ayingira amatatu. Omusajja ava awaka nga bamugololedde bulungi essaati n'ayingira betting. Omukazi eno ali mu kusaba omwami wange afune ssente ono akutte Man City agitaddeko emitwalo 3 agibetinzeeko. Omukazi ali mu kusaba omwami afune ssente ono ali mu looja azina. Nkubuulira mazima ebintu ebimu tujja biyingiza na nnyondo. Otegeera omukazi buli wakizuula nti future ye efudde afuuka nsolo. Kyova olaba wakuyamba kutandikira noga omukazi amazeko emirembe ayombayomba kumbe gwe aleese obuzibu ewaka. Teri musajja wa myaka 5 gwe bakuba ayogera bonna basirisi kubanga bamanyi bye baakola. Ennyama egulibwa kiro ne bamuwa supu mwebiri maka ku ssente ze n'asirika. Sukaali yamugongobaza dde ali awo. Otegeera omukazi yamulimbanga nti akeera kukola. Abasajja balimba ne poloti abamu bagamba banfeze nze bankubanga zaala ffe twazanyiranga ambalatu. Twalinangawo omusajja ng'atunda ndagala zaasaabye ennyama. Olulagala olwo lwa nusu 10 lwabanga lwa 10 bwe bakumalamu lwotwala eka nyoga kye ennyama egudde. Bwenkunyumiza endagala omukazi yatuuka omukazi yampaka akakutiya akatono nemesuula nnyama ng'atambula nako mu mpale wano. Kagamba ennyama yo ebanga egwa. Buli weekend yagwanga nnyo. Era gayo bamuyitanga gundi Jamiru. Yabanga walina endagala ku Sunday ng'azisaaba ennyama.
10 nogaba mpeyo no nyambo mpe ku lulagala nzirabaka ogaba tenyama tegudde nino yise omusajja bamuyita Godi twagenda okuzannya Zaala Godi ne bamukuba sene ne zimuggwako ne bamukuba ne piki ne bamukuba engoye zonna ze yalina ku mubiri nasigala mwanda oyo omusajja n'amugamba ndawo yanjikubako emitwalo ebiri yalindooza bbiri omusajja yagala gitwala kati nga yalowooza tebajja kugitwala omusajja we baamukuba andawoya ne bagijjamu nagenze naye twali tugenze wundeeyo kalungu eyo munda nasigala ngali bwereere omanye okujja ne Godi nga yayita mbitooke nga nze ndi mu kkubo wakati obudde ne bumukyako omukazi n'alayo enduulu nti omusezi anserera emmere wuno tumukutte nze nga nayiseemu dda munnange emboozi yenkunyumiza ntuufu bayita mukazi wa Godi nga bamanye ebyekyalo nti obeera mukono naye ng'emasanafu bakumanyi nti oyo guno eno lwava mu maka ga guno Godi ng'ali bukunyanga bwe yazaalibwa omukazi n'ajja n'amugamba bulijjo oli musezi nga toŋŋamba kumbe bambi bamukubye beti oli naga nti nagudde embabbi ne bannyamba naye nga baakoze eki betting tukirumpanya nnyo nga tulina abakyala omukyala n'omugamba nguze poloti nja kufuna obudde nkutwaleyo nina bwe nguze ka poloti emiliyoni 4 mbadde kagula 4 bakakomye 6 okirumpanya olabe nga odire eyingisa obudde naye my friend Dolini nazannya Zaala webazanyako Zaala nazannya Zaala obulamu bwange bwonna owomupiira oba ono wa siina Zaala gwe saazannya era nze bantuma n'erinnya lya Sakonera nze omu ku basajja abaasooka okuzannya endogoyi mu sports betting ekatwe mukazi wange yanoba lwa Zaala n'agenda oyo omukazi eyankuba omukazi yampa ssente yampola ssente z'ekibiina sorry naginyumyako yampa ssente z'ekibiina ssente ne bazikuba zonna mu matatu nenzirukawo yali atereka ssente nenzijjawo nze nina lwe baali bantemyeko omutwe lwa Zaala nzirayo awaka nga geeti bagiggadde we nali mpangisa nkonkona nga teryaggulawo mpalampa ekikomera bwe nti nzike wansi kati landiroodi yali awulira bambi omwami oyo yafa n'okufa yafiira mulago kati nali nzika bwe nti omutwe yajja najjambiya ngadduka nga yamanyi babbi jjukira omutwe ngukutamiza kati enduulu nakuba bwe nti endujika lino gikubala emikono ebiri kano ke natuusa mu ttaka kano ne mukatonzi taaji ndi mupangisaawo yali antemyeko omutwe ningire Zaala baali batussa abantu 4 nga ndina omwana wa sisita wange abasajja abazannya amaratu mbabuulira teri awangula Zaala mu nsi teri awangula Zaala mu nsi twakuba omusajja ssente zonna netuzimumalako n'ebintu byo mu nnyumba ne bitubikuba ng'ate weebiri awo n'afuluma n'abanga agenza okufuka n'adda n'ejjambiya n'agamba teri afuluma wano naye ng'abaamukubye ssente ezasoose enkalu bonna baagenze fe abaliwo bwe tulina busammambiro waliwo gaayi yagezaako okudduka eyagezaako okudduka bw'ati mu nnyumba n'amutema mu mugongo fe ne tugamba nti tuwedde mu kulayo enduulu omusajja yatutaasa yagamba kuba ono yali agambye nti bano babbi omusajja yali atumanyi n'agamba nti bano bulijjo bajja muno ne muzannya Zaala oli bwe yafunanga ssente ng'akuba amasimu nga tugenda ewuwe ne tuzannya n'ajjayo ejjambiya era oyo gwe yatema nakati mulema takyasobola kutambula lwaki lwa Zaala abasajja bangi abatadde essuubi lyabwe mu Zaala naye ne beerabira nti bali mu kutta future z'abakazi n'abaana omukazi asigala waka asuubira muggo okuzimba ennyumba omujje mbupangisa omukazi asuubira muggo okubeera abaana be bamaleko omukazi essuubi aliyina muggwe ti ffenna ekinamba kuba gwe ensuwala ensi y'amakaago naye omaze obudde mu Zaala bw'abanga Zaala mulungi bahaamu bakirumira lwaki bagaana okumuzannya bwe gubanga mulimu nga mutuufu nzize ŋŋamba abasajja ne mbagamba Zaala mubi teriyo muntu n'omu awangula Zaala nze landiroodi yampa ennyumba owulira enkeera naŋŋamba ate osenguse obuzibu ki kubanga emitu nabireeta ekiro nembijjamu emisana awo naŋŋanga osenguse banguta ero nga nti wendiikomawo okitegeera omukazi yagenda mu kyalo nasindikako omukazi mu kyalo ewaabwe olunaku lwakomawo lwennyini ne bankuba amatatu bansulako busuzi ne bankuba ebintu byonna ne binzigwako omukazi bwe yatuuka mu nnyumba nga nkalu yasibira
kwero si wanu ero si nemuwe ebbaluwa n'agenda ku poliisi nga kyawaaba mulese mu nnyumba ne musuulira abaana ng'ate wendi komawo kwebaka kati asule wale mukwano gwakeera enkyagende ku 8 bampulira nkikintanya oluggi nzigulawo omukazi agamba neighbor agamba nti owange kubanga ono yali anninaanye si we yali asuze eri mu nsonda omukazi ng'abwabye nti wamusudde mu nnyumba ne mugamba mama ebintu mbadde mbagambye bampe ebintu ebirala ebipya kubanga bino mbadde mbifulumizza naye ng'omuntu ofulumya otya ebintu ebikadde bakuwa ebipya ate okomewo ekiro osule mu nju enkalu kati wandabira firimu ku makya kubanga wamusuubizza bagenda kuleeta ebintu omukazi yayonja ennyumba ndeeta ebintu ebipya owulira era nsaba Yasiini muto wa Miss Kiggundu Mungu amuwejjana anti kakati tewali muntu Dolini agaba sente Yasiini zagaba mu Uganda taliyo nga muntu wa bulijjo ate era tewaliyo muntu amusinga kisa abantu balina ekisa naye ekikye kyasukka namukubira kubanga nze zaala yambisaako abantu bange bonna maama namutta taata namutta abaana nabatta n'omukazi owange buli mwezi yabaga lubuto ng'ate ali nsambya agenda kuzaala era nakubira Yasiini ne muga nti ekyamazima omukazi anfuddeko ensambya naye bampadde amagezi nfune miliyoni ezo okwetaasa bbiru emiliyoni 12 nzijewo omulambo nenzita omukazi nalaba teyenyenye ne muga nti omwana naye akutuse okugira bwe kutinga miliyoni 3.5 zitudde ku simu yange munnange ngenda nkwata sente ezo ngula ebintu by'omu nnyumba byonna naleka muzikiti ng'ekigambo ky'oyogera ennyumba kyeddamu munnange nga ngenda nga ngula ebintu by'omu nnyumba nga mbiteeka mu nnyumba kati ekiro ekyo lwendeeta ebintu ate bankuba agaali ganzise manyizi bwe bamumalangamu omusajja omuzanyi wa mutatu yenna bwe bamumalamu aba mukambwa awaka era atuuka alwana kye nakola omukazi yali miryango nga nkotagiyita nga nsala waya ya TV ne firiji nga ngisala waya ya compressor nga mubuuza ebintu bino amasannyalaze gabiyiseemu oli wanti ebintu biramu ebintu birese bikola ne muga nti golabako ekikola kati omusajja agenda bikanikira sente mmeka nga tutimbulamu TV nze ngisaze waya na compressor ekyembi compressor nagikoona ewantu ng'ate ngittira ddala nokola losi TV nga yesobola okuddawo kuba waya basobola giyo munange nga nzijjamu firiji nali njiguze mtolo 85 omusajja yampaamu oba 25 nga TV nali njiguze emitwalo gyali 65 nga bampaamu emitwalo 35 nga mpeza emitwalo 5 mwegi ngenda obaali bazanyira buuku mulufula era tukyali mu zzaala ekiro ekyo nga basajja bankuba sente bazimmalako nga bazikuba zonna bazimmalako nzirayo mugamba manje tuba tukola nti ebbanga litukabidde limala omulimu gwange ogw'e Nairobi guyiseemu jukira twali tusuubula engatto e Nairobi nga tujjayo engatto ne mugamba kakati omusajja ono ayagalayo ku sente twetaaga emitwalo 8 atuwe engatto zino agenda tuweza engatto za miliyoni nga 4 tutunde nanga tugenda kukola luti ne mugamba ika tujje buzina entebe nga mpita omusajja ng'agula entebe nga sere zigaana okuwera nga tutunda n'ekitanda ng'omufalizi onguleka ku ttaka ku makya nno ssaawa mmeka 3 Dolini nga bampa emitwalo gyali nga 64 nzijjukira essente nazo nga bakola ki nga bazikuba mu zzaala tusigazza mu ki mufaliso bannange omufaliso nateerera nga gukyaliwo omukazi mwinamu abaana 3 n'omufaliso njagala kugutwala mbaleke nga bayimiridde munange ngenda mu ttawuni abantu bangamba nga kitalo mbuuza ekyani kuba nali nerabidde dda nti nassedde abantu munnange omutumye eki boiled eggs amagi badde yakalayo ate nze ebintu by'oluzungu Should I give you money?
ebintu by'oluzungu ne boiled eggs tobimanyi eggs nagendako ku birthday wa mukwano gwange waliwo hoteli efaanana Sheraton bagiyita ani eri awo Kololo bagiyita ani mutyaba bagiyita ani hoteli eyo efaananya erinnya ne 4 point nga balina ebyokulya ebirungi kakati bannange betwali nabo ku birthday baali bayivu ng'ebyokulya ebirungi bijja ne mu mabbali nina gaayi bamuyita Sande yali tamanyi luzungu ng'amanyimu katini Sande asooka ntomeza ebyokunywa yasaba kofi nange gwe nasaba ng'anyweka kofi akaawa amala asaba ebintu awo eby'oluzungu baaleeta ebintu gasobola kubiteeka mu ttama ng'emmere yonna gye nsobola simanyi luzungu kakati ebintu ebyo by'oŋŋambye byenzijukiza bajja abafumbe so munange nga babika okuddayo mu mboozi ya Zaala so ne babika natambulanga nga buli omu aŋŋamba nga kitalo abamu nga bubuuza ekyani so wabise abaana obatta omukazi omutta abazadde obatta munnange ŋŋenda eyo emmanga nkwata amagulu g'engatto nakwata amagulu nga 10 engatto zino zabulijjo n'okwata amagulu nga buli omu musaba okugulu kumu nina bbaaya nina omusajja wange eyo sijja kumwogera linnya anti nze nakwatanga engatto za miliyoni 5 nga nzitwalira omuntu omugompaamu mmeka tinkuwe miliyoni 2 n'ekitundu ngende nzizanye Zaala bamanje 5 bannyinizo naye nzize njogera emboozi ya Zaala abantu ne bagiteekinga for granted naye mbalayirira mbulamu bw'ensi buno buli muntu yenna azannya Zaala omusajja ndaba ogenda kufa oli masikiini ate ogenda kufa bubi abantu bonna abazannye Zaala mu nsi bafudde tebalina kye balina nabonyabonya abantu bange emyaka 2 nyingira bukya tetumanyi kyakulya nkya kofunawo katwala mu Zaala natuuka ne ŋŋamba omukazi ono ndi mugamba ki omukazi yasooka okungumiikiriza mu Zaala yaŋŋamba ekimala kubanga bwe nafulumya omufaliso bwe nti nasanga agenze ati nze nafulumyanga ebintu ng'omukazi akwata n'essigiri n'aziwa neibasi zino nanzitundu Zaala kuba n'owungira ddala abakazi bali mu bulamu omukazi nno ofumbirwa ng'omusajja dolini anywa omwenge ofumbirwa ng'omusajja akola kine tofumbirwa ng'omusajja alina omuze oguzannya Zaala anti okuggana oggwawo Zaala awemula nze nazaala wange yamperezako sente z'emmwanyi akadde kamu emitwalo aga nga nnimbye omukazi buli kimu mulimbye akadde kamu emitwalo aga bakakuba amatatu ne bakatwala nempemuka ku buko baneiba abo bonna nina omukazi gwe najjako sereza Land Road ng'ate mukambwe enju zaali za banka nga bano abasolooza bano ab'obutabu omukazi tumuggyako emitwalo 4 olwo nagambye edda mukazi wange tumufumbe tumuggyako emitwalo 4 nga tumugaa tugenda muteramu emitwalo 10 ababanka bakeera okukuba oluggi ng'ewange empulira ebyenda ne binneetokotamye ne ku muliraano nempemuka omuntu azannya Zaala afa talina mikwano afa ng'ekisekererwa mu nsi but lwaki njogedde ebyo byonna kubanga Zaala abantu bazannya Zaala kituufu amaka gafudde ku lwa Zaala ogenda okulaba ennyumba gye mali muyina ng'oli yagiteekayo nga temumanyi nti no yagisingayo kumbe Zaala nina mukwano gwange bamukuba sente za myaka 16 yali Cairo emyaka 16 sente bazikuba mu kasino bazibukubira essaawa nga 4 emmotoka n'agirabira yajja n'emmotoka kasino bamukuba mande emmotoka yajjukira lwa 6 we yagireka alisaa katono emipiira gituule nina omusajja bamukuba sente bamuwa piki ya looni ne bagikuba matatu bwe bamala ogikuba matatu omusajja nnyiniyo n'amusiba n'amutwala eruzira n'amalayo emyezi 6 bwe yakomawo ne bamuwa piki ya looni endala n'adda mu Zaala bwe yadda mu Zaala n'asooka n'alya yalina njukira yalina emitwalo ng'ena n'abakuba n'aweza obukadde 3 n'akwatako emitwalo 5 n'agawa munne n'amugamba nnyamba ogende ne piki eyo ne gino emitwalo 5 zino ne bazimalawo kasita mbasigudde bwe bamukuba sente ne zimuggwako yawunga n'alowooza piki nayo bagikubye yeewabutwa ekiro ekyo
Nga yerabidde nti waliwo gwe yazgiwa. Nga yerabidde nti yakutte piki n'emitwalo 5 n'agawa munna abitwale eka. Bwe yadde eka yeewabutwa kubanga yagamba kenzize Luzira ate ku keesi yemu eya piki ngenda fireyo obufiizi yeewabutwa. Omusajja ajja kumakya nti ate ekyesizza omusajja kiki yampadde piki n'emitwalo 5 mwenna mwabadde omuliro nga mwenga yafudde nga Zaala yamusedda. Omulala yali ava mu Zaala kiro bagoba ababbi baddukira gye yali nga naye adde emabega adduka nno biti okutaasa obulamu jjukira talinaliya omutima gw'abaluka lumu yafiiramu bannanga omuntu attidde adduka zalaba nti dolini oli munene emisinde egikuli mumagulu nga batandise kufukulawo kale ekintu ekyasinza okuba dangerous mbulamu bw'ensi eri omusajja kwe kutta future ya mukazi wo n'abaana bo. Oyinza obutatta future y'abaana bo kubanga n'ataasoma asobola okugaggawala n'akulidde ku street asobola okugaggawala naye omukazi gwe wawasa nga wa myaka 2 ng'abadde takola emyaka 4 tasobola kyusa life nga future ye wagitte. Mu byonna bye tukola wakati mu bufumbo tulwanirire nnyo future z'abantu baffe be tuleka eka kubanga ziri mu mikono gyaffe. Twewala obwenzi, twewala okuzannya Zaala, twewala okuba n'emikwano egisinga abaagalwa baffe mu bulamu. Ngoyagala nnyo emikwano gyange njagala nnyo okusinga. Gwe n'obaako abantu b'osembeza mu bulamu abasinga mukyalawo oba bbaawo. N'ofundikira ng'ofunye ekizibu n'ofa ng'abantu tebalina access ku ssente zo, ssente zifiiridde mu mabanka, tebalina pini yaazo, okola ebintu ng'okukuta bukukusi. Ekyokubiri, bakyala baffe tubawe ekitiibwa ekijja mu ntegeera yonna gye baba bategedde tugiwe ekitiibwa. Tolengeza ntegeera y'oli kubanga gw'oli wa waggulu. Tegeera nga ye embeera mwalabira ebintu. Ekisembayo ng'oyogerako eky'abaana wakiraba endoza ku social media. Ono eyagambye mbu abaana ba landlord. Kati eyo scenario gyogerako ki? Omukazi bayombere oba bamukwatiddemu bwenzi oba ki namugamba nabo abaana ababiri si babo ba landlord namugamba okola otyo kintu ekyo nagamba muwonyeza simuwonyeza sente kati bamugamba nti no abaana babe nga already nga abataddemu sente nyingi ninga wano tetuli bangu omupangisa yazaala mu landlord abaana babiri omusajja n'ategeera nti ayenda naye teyategeera nti wa landlord kati badde bayomba obanga mukasajja amugoba yamukwatiddemu bwenzi namugamba by the way abalongo si babo ba landlord ne bamugamba lwaki okikola nagamba mutaasizza katolomba mulimba nakizuula nga baze batekamu ssente nga bali mu university mutaasizza ba landlord nengamba naye bannange omusajja si waafulira ne pressure ne gundi nakondo bana babakyali bato kyenyinza okwogera ku nsonga eyo buli kibidde olina ekikutuukako mu bulamu kiba ne solution y'ekirungi ekiri awo. Abaana abo gw'obadde ogenda obafeesinga, gw'obadde ogenda okubalabirira, gw'obadde ogenda okubateekamu ssente buli kimu. Bw'abanga omukazi yayenda n'azaala abaana n'agamba nti si babo, onoonya solution ki gy'ozzaako ng'omusajja n'otandika obulamu obulala. Lwaki ogwa eddalu? Towalirira togwa ddalu ku ekyo kikutuuseeko mu bulamu. Era ngamba abantu mwenna abali mu bizibu eby'enjawulo. Buli w'oba ekizibu nga kiriko omuwendo ogwetaagibwa kiveewo weeyise engalo mu maaso ekyo kisobola okuggwa. Togwa ddalu lwa kizibu kiriko omuwendo gwetaagisibwa kubanga omuwendo gw'omukazi ogamba nti abaana si bawo solution yakumuta. Otandika obulamu obulala. Eriyo ebizibu ebikutuukako mu bulamu nga tebirina muwendo ng'embeera musisi gy'alimu. Kugulu baakutemye. Musajja wattu tamanyi oba anaakeesa. Naye waliwo ebintu bye tuteekako mu bulamu omukazi ankyaye, omwana si wange, omusajja ankyaye. Tandika obulamu obulala kubanga buli omu kyalwana mu nsi kumanya munno oba amwagala oba tamwagala. Bw'oba okitegedde nti omuntu takyakuliko mute tandika obulamu obulala. Tandika obulamu obulala. Mungu alina kye yakugerera mu nsi, kye yakugerera okubeera, ky'ogenda okuba. Tandika obulamu obulala. Kubanze omukazi mulemba mulinamu abaana 5 n'akeera n'aŋŋamba nti ba landlord nja kukwatamu essaati yange n'empale nnindi. Ate abo abaana nja baleebeeta bw'anakiŋŋamba nga nkaddiye yabaga nti mwali bato mwambonyaabonya. Nyaabo yagenda okubalaga nti landlord yabazaala mbasuulewo nga nange munjavuwaza mumpe ku kantu
webagabye abaana bo lwano owulizeewo omusajja gwe bagabira abaana bwasenguka buwuliriza gye yazze kasenge nakawuka mulondole yonna gyali abaana bakule ng'obawuliza ojja kubakubira wagende nti munnange nyammwe yagenda okubagaba ng'omudaala gwange ogw'embizzi essente zonna zimpeddeko kati mumpeeyo kye mumpa mumpeeyo ku kantu ndi bubi kubanga omukazi asobola okukugamba ekyo nga takyasobola kuzaala donini omusajja alina emyaka 4 bwe giti 45 oba 5 aba takyasobola kuzaala okuleka ng'agaggawadde waliwo abazaala ne ku 5-6 kati ekisinga okubonyaabonya abantu mu nsi muno ye musajja w'emyaka 5 okufiirwako mukazi we kimuluma stress anti omukazi gwaddamu okuwasa ayagala kuzaala ate nga baakooya abaana okyagala kyekugamba kyokka ayagala okuzaala agenda kuzaalira mu maali ey'abaana bali ab'omugenzi kakati abasajja abo ab'emyaka 65 bafiiriddwako bakazi baabwe bannanga embeera gye bayitamu ey'okusoomoozebwa tewali mukazi agenda kujja naye omukazi nayagala kuzaala kaana ennyumba agyeddize okyegeera bannange katonda bw'oba musajja katonda akuwuguliranga ekisiraani ekyokufiirwa mukazi wa tirisiti gwofa kubanga ono agenda kuzza mu kuzaala ate n'abaana otabuke nako kubanga abaana bagenda kulwana n'ennyaabwe but mpa amagezi abasajja abali mu kizibu kino omusajja myaka 7 myaka 6 wafiirwako mukazi wo mutuule n'abaana bo ku maali gy'oyina mubeeko omugabo gwe muwoono omukazi gw'oli mu kufuna kati gumuweebwe nga n'abaana weebali ofune emirembe abasajja ab'ensobi gye bakola agaana okukwatayo 5 ku 10 agiwa omukazi ono nga n'abaana be bali bagikkaanyizaako jjukira Doliini bwe mba nga ndi mugagga nga nina ebintu omukazi anfuddeko bwe banfunira omukazi kuba nsooka kigamba baana bange omukazi bw'alabika ne ŋŋamba abaana kye tuba tukola nti omuntu ono yagenda okundabirira mbadde nsaba kapoloti ak'ematugga ko tukamuwenga omugabo gwe osakala kyakugamba tukamuwe mu muki bano abaana bagenda kwagala nnyo nyaabwe omuto kubanga nyaabwe talina kirala talwanirira apartment talwanirira maka gaalimu omugabo gwe baagumuwa ekisinga okutabula abaana mu maka n'omukazi oyo gw'ofunye oluvannyuma ye musajja okulema okugabanya ebintu okulaga omukazi w'alina okukoma omukazi n'atuuka n'alowooza nti bino byonna bibye ate abaana batya nnyo omukazi okuzaala kituufu jjukira omukazi buli wazaala ennyumba aba takyagivaamu asigalawo abaana tebakyagala kukola naye baba baagala okukola balaba ng'ono atwala ebintu byaki kyokka ng'omulimu ono omukazi gwagenda okukolera kitaabwe tebasobola gukola naye tebakkiriza nti omukazi okutwala ennyumba asaanidde gavumenti nne gyenoonyere bano abatwala ebyamaka Doliini abagagga bonna abaana baabwe be bazadde ne babaleka nga bato bali mu nnaku ebitundu 9 ku buli 10 bali mu nnaku omusajja aba n'ebintu e Kampala ono omukazi amubaddeko nga mulwadde gwazaddemu obwana obw'emyaka 4-3 babuwa Masaka gy'azaalwa gye bakayanira gano gonna agantu agasava bano tebafuna era ngamba abasajja kakuba abasajja betwogera kusonyo babakyala naye bajjateka ku alubindi balaba akantu kano omukazi gw'owasiza n'omuzaalamu abaana ono omukazi namba 2 muwe ebintu bye ng'oli mulamu tutegedde tweyanziza Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.